Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe baliyita. Olwaleero nkwetedde eddagala eriyitibwa Ekisekeseke. Ekisekeseke bwe kityo bwe kifaanana, byetegereze bulungi nnyo eddagala lyaffe eriyitibwa Ekisekeseke. Lifaanana bw'etyo nga bw'oliraba, lirina ebikoola ebigazi naddala nga lisimbiddwa ewantu ewagimu oba ne limera ewantu ewagimu. Ebikoola bifuukira ddala bigazi nga bw'okiraba, ekikoola kiikyo kigazi bulungi nnyo. Eddagala eryo nno ddagala nnyo, ddagala ddungi. Ebiseera ebisinga limanyi okwemeza, egamba enkuba eno etambuza ensigo ezo, kisobola okumera mu nnimiro oba mu lusuku, n'abalala balisimba busimbi olw'omugaso gwe lirina. Ekisekeseke kino kusookera ddala kye njagala obbagamba, ddagala likaawa, likaayira ddala nno nga bw'okiwulira, livuganya n'omululuuza, likaawa naye ate eddagala ddungi, lijjanjaba ng'endwadde. Ekisookera ddala ng'obadde olumizibwa amannyo nga gakusumbuwa, gakunyenyeera, gakumazeeko emirembe, ofuna ebikoola, osobola okufuna ebikoola nga 2 oba 1, kiyengere mu kikopo, teeka amazzi mu kikopo, yenga ekikoola ekyo bulungi. Bw'omala okiyenga, sengejja eddagala eryo, sengejja bulungi. Omala okusengejja, ddira amazzi ago ag'eddagala eryo g'oba osennyesa amannyo buli ku makya, beera ng'osennyesa amannyo. Eddagala eryo lijja kuyamba ku mannyo agaluma, aganyenyeera, agasannyalala, lijja kuyambira ddala bulungi nnyo, liyitibwa Ekisekeseke. Ekirala, mulimu abakyala abalumizibwa mu ndira, era kijja kuyamba naawe alumizibwa mu ndira nga zikuluma, zikumazeeko emirembe, beera ng'onywa ku ddagala eryo, liyenge oba osobola okulitokosa, okulifumbako. Funako ebikoola nga 2, 3, teeka mu kasefuliya, teekamu amazzi, tokosa, biteeke wansi liwoleewolemu, sengejja, beera ng'olinywako. Naye linyweko nga mulimu ekibuguumirize. Mu nnywa gy'olina oddinywamu, tonywa lingi, linywere mu kipimo. Olunaku osobola okunywako ekitundu ky'ekikopo olunaku n'oba nga koonywako. Eddagala lino kikulu nnyo linywere mu kipimo. Omusujja nga gukusumbuwa osobola okunywako bulungi nnyo, era naawe osobola odditokosa oba okuliyenga, naye olina kunywera mu kipimo. Nywako katundu ka kikopo bw'oba ogenda kulinywa. Ekirala, osobola oddifumbira mu ddagala eddala. Ng'ofumba ddagala ly'omusujja, beera ng'ofunako ekikoola kimu bwe kiti, kigatte mu ddagala eryo ery'omusujja ly'ogenda okufumba, lijja kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Ekisekeseke kino ekyalituumye Ekisekeseke, akati kaalyo kalina ekituli nga bw'olaba ekituli ekyo, kalinamu ekituli. Nga bwe mukimanyi nti ekintu kyonna ekirinamu ekituli, bwe kaba katono bakayita akaseke, kati nga kino nti kineneko kiyitibwa Ekisekeseke. Era abasinga twabikolanga nnyo mu kyalo nga tubinywesa amazzi. Omanye akatiko nga ko, ate mwatu tekakaawa. Okukaawa okusinga kuli mu bikoola. Kikaawa nnyo nnyo, naye okukaawa kuli mu bikoola. Ekirala, ng'obadde olina omulwadde owa ssukaali ng'otera omufumbira ku ddagala eryo n'abeera ng'anywako, nakyo osobola okubeera ng'omufumbirako. Ofunako ekikoola kimu n'oteeka mu kasefuliya, n'oteekamu ebikopo 2 eby'amazzi ku kikoola kimu, n'otokosa, n'abeera ng'anywako nga galimu kibugumiiza kitonotono. Naye gaba gawoze, aba asobola okunywako, naddala oyo atawanyizibwa ssukaali, ng'obadde otera okumuwa ku ddagala eryo eryaffe n'abeera ng'anywako, nakyo kirungi nnyo ku nsonga eyo. Ekirala, eddagala eryo ebiseera ebisinga liba lijjanjaba ebintu bingi, naye ekikulu kya byonna kumanya nina ddinywa ntya, kipimo ki, ani atalina ddinywa. Kati eddagala eryo lye bayita Ekisekeseke, omwana omuto omuwere nga tannaweza mwaka si kirungi kumuwa ddagala eryo. Nga bwe nkugambye nti ddungi ku musujja, omwana oyo nga tannaweza mwaka tomuwa ddagala eryo, si ddungi ku baana abato. Naawe omukyala ow'olubuto tosaanidde kulikombako wadde, si ddungi. N'olwekyo kikulu nnyo okumanya obuzibu obubeera mu ddagala eryo, naddala kati nga gw'ow'olubuto n'oyo omwana omuwere atannaweza mwaka tomuwa ddagala eryo. Bwe kityo bwe kiri, mubeere nga mulikozesa, lijja bayambako. Njagadde ndibalage ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Kiyitibwa Ekisekeseke. Kikulira ddala obuti ne bugaziwa, bugendera ddala waggulu.
bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku ddagala eryo. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.